mbikula ebitabo by'ebyafaayo ebya wiikeeno ngende maaso n'ebyafaayo. Reverandi Mbulubuutu genda maaso n'ebyafaayo. Wiikeeno twagitandise n'ekitalo munnange ekyokufa kw'omukulu Moyi. Amaziga ne gabuutikira Afirika gabagamba empologoma emuyina enogose egudde eri. Omusajja Moyi yakulembera Kenya oyo ebbanga ddene ne bamutendereza ne bamutuuma n'erya Mansita ne bamutuma Profesa n'amannya amalala. Kyokka ekitiibwa baakipenyawo dda kubanga yali akafuga 2 mu giijo 2 mu giijo kyokka. Kyokka tufunyeyo 3:5 bweddo ngende maaso n'ebyafaayo. Genda maaso n'ebyafaayo. Ababaka ba DP batabukira mawo n'enkulabira ebijangu nene ne bamulangira ebisongovu. Ofiisi n'azisibiramu abantu. Ngende maaso n'ebyafaayo. Genda maaso n'ebyafaayo. Coronavirus yavuuse coronavirus. Era musawo ekyennyini ne batandika n'okukebera. Kabadde kaisanyo kennyini ak'amaanyi. Ensoma empya kyokka n'etandika. Wabula nga palamenti ekyagirwanira ze tumanye oba enaakola bateeko tuli aluli mu kusika muguwa. Ebyenzige nabyo ne biyingirawo. Abamu ne bagandi bazirabyeko e Masaka. Abakwasi b'enseenene ne batandika okweswanta. Kansabe kwaye gende maaso ekyefuze wiiki yonna kize luvannyuma. Otyo nga wiiki egenda kugwako kyokka nga kinene. Yakayakensitano mwabutozo yakawaŋŋamudde. Mbumbu abakazi dontipolo because no value. Amonifanga bamya bali wano katumubulire nti twagala muntu yekka upuludiwe. Nalusimba lase bizanga wano.